Mu program yaffe olunaku olwaleero mwenkyaliza Gen. Bigirwa President wa Eastern Revolutionary Platform. Olunaku olwaleero tuze kwogera ku nsonga nyingi nnyo. Luli baamutikira ku lunaku olw'omukaaga diguri eyakasammeemi. Yes. Kakati nkubanja diguri y'amateeka. Eyo gye nkubanja. Pa emyaka enaku etaano. Njakubanji kuleeta. Aha, kati bw'onoogindita nzija kuba sikyalina kyenkubanja. Nja kuba nze byange ng'obimazeeyo. Sebusooka obuze kuba tulaba. Abatulaba abalungi nate ndi musanyufu nga bulijjo okomawo wano. Teiba byangu okutuuka wano ng'emulaba ebyobufuzi speed yeeyongeddemu. Kwezira kugamba. Sikuggyako liiso. Ebintu bigenda byeyongeramu okulinnya enkandago. Kituufu. So bwe tukomawo ku seeti wano tuba ba mukisa. Kubanga bannaffe bangi bali mu makomera, bannaffe bangi bali mu ntaana, bannaffe bangi bali mu ekizayiro, bannaffe bangi baakoowa emitima, bannaffe bangi bakompromisingibwa. Yes. So ffe tuba nga tukyasobola okangaza wano. Tukyebaliza Omukama. Kiba kyanjawulo nnyo. Yes, tukyebaliza Omukama Katonda. Njagala okubeebaza abasebo ne banyaba abansindikidde obubaka mwenna obunjozayoza okukuba emisomo oluku mu mutwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo yaŋŋambye ti mwami Bigirwa mugamba atuwa ennamba ye tetugimanyi konze ye ono akyali mupya ndowooza nti munayi buli naku tubeerako abantu abapya abatwegattako. So abantu abo bawe ngenda basomera ennamba egye basomere. Naye mbadde nkyabeebaza okukkiriza okunjozaayoza. Mwabaazala ye mbu kadiguli kamu biki kadiguli kaba kadiguli ng'okafunye. Kituufu. Naye badiguli ng'oli mu ginoonya. Tenoonyezeka. Okujja ng'eyise mu kamooli. Naye we tayita mu kamooli. Ffe batwazirwanako. Ffe tumanyi bye tuyiseemu. So kaba kadiguli ng'okamaze. Era temuba makulu ng'okamaze. Yes. Naye nga tonaba ssebo olugendo abantu abali bayiseeko ku nsozi z'abayivu bonna. Yes. Bamanyi kye njogerako. So Omukama Katonda yeebale. Enamba yange eri 07772 849 888 ne 070 965 44 6. Okay. Ze namba zombi onfuna President wa Eastern Revolutionary Platform. Okay. Sebo nsanyusa okulaba. Nange bwenti. Nyongera okuyozaayoza munnange diguli tefunika. Tefunika. Naddala kufenga ova ku street n'ogenda. Si kyangu. Okusoma nga naawe oli taata. Waliwo bakugamba taata batugobye. Era nange nasoma ndi taata. Nze najja ngatta Bugasi. Engeri akasente gye nali nina okkanoonya. Najja ngatta Bugasi nagenda ogimaliriza nga ndi taata awedde emirimu. Kati nze mu semester yange esembyeyo mbadde n'omwana owa senior form mutabani wange omukulu nga candidate yali awo awedde emirimu. Muwala wange adda ku oyo nga candidate P7. Kati tubadde ba candidate aba basatu. Kati wagikubye oluku mu mutwe. Ne bali ebibuuzo babikoze. Naye kubanga mu maaso awo ojja kwekanga nga kati olabanga executive director wa Kampala Capital City Authority Kabushenga yavuddemu lwabutaba na masters. Era nabadde nkigamba mutabani wange nemuga nti wali toyagala genda kusoma masters. Ono musajja w'amaanyi naye alina bachelors. Omulimu gwamusubye. Masters tugikwetaaza ne PhD. Tufune president Dr. Moses Bigirwa General President wa Uganda. Kakati ibi bitwagala. Nze njagala nnyo nze sikyaddayo kusoma. Eyo tujja kutuuka. Nze namaliriza. Wamala. Nze sikyasobola. N'obuwonku kati bulowooza bingi. Sikyasobola kuddayo kusoma. Ye ate nsomera ki? Osoma kubanga Mukama byonna abimpadde. Kati kuwezi kankubuulire. Mukama ebyo Mukama abimpadde. Ebintu bigenda kukyuka wano. Diguli temmala tompe mulimu. Lindako kati bantume delegation. Abasajja bo Bigirwa be baliwa. Nkugaye kwezi sibe suuti. Ngisibe. Ogisibe. Popular diploma ziteeka wano ne diguli ngiteeka wano. Tugende. Masters sijja kugisoma. Kakati. Ndeka. Ndeka muganda. Tukube ekikopo. Nga tujjawo ministry ezo. 5. Naye nga lwetaaga mu masters. Ayo nzo ojja kumpa ndala. Munanyiga mu state. Munanyiga mu state.
nze sikyadda mu bitabo nasigala kusoma mpapula z'amawulire n'ebitabo bino ebyabyafaayo ebyo naye mbwe ebitabo byennyini biri serious nkusaba ondeke bw'oliba obupande bwa minisita tujja kutunulamu permanent secretary bajja kubaawo balinnyamba ate nze era ekyange okimanyi minister for information ate kati otandise okulowooza ku baana bo be baba babeera obulungi yes n'okusingako era basomye okunsinga kubanga mutabani wange yamaze masters mu biostatistics kakati omugambye yasoma bachelors quantitative economics kati masters biostatistics ayagala PhD myaka 25 ayokya myaka 25 ezo koosi bantu bebusoga bebazikola oba wamugjawo tobanga wamuzaala mukyala musoga abaana bonna bookya nze nakolanga pemu erevo ompita akuzanya sente zino kumbula kwe kugenda nekusoma bikoosikoosi olinamu kumaanyi wama bwe bukujjukujju obwo neze ezo koosi z'abantu bewaffe busoga eyo kakati abaana abaffe tubazadde kati muwala wange yakoze senior 6 yakoze BCM ayokya nini n'abalala abajja katubasabire kati nze ebitabo nabikola ki oli mutuufu nabiwummula oli mu kunoonya school fees noonya fees honalebo Ssemujju bakedde muleega ne ingulire tulinawe ne bamwijike baani baba bambye nabo ne babateeka ku fayiro Dr. Kiza Besigye wano wagamba nti kwezi fayiro naawe leka kuwugira aba ikyaliko others at large nenooza nti byakusanga babakutte bagenda ku kitebe kya Kenya mu Uganda okulaga okwemulugunya kwabwe olw'enkwata gye bakwata Dr. Kiza Besigye n'okumutwala mu kkooti y'amagye gufuuse musango muloope nabo bwe babakutte babagase ku eri fayiro tulagawa mukulu bijirwa sirowooza nti babagase ku fayiro kubanga b'omusango gobaziiza mu interpretation y'abakwata ab'obuyinza unlawful assembly nye babakutte mu kkooti y'amagye babatutte mu y'amagye anti kati olwo baluka fayiro balaga nti oli kiyagendako eri bano baali bakimanyiiko kyekitegeeza okumanya kulukwe n'otaabuulira babuyinza kati kyekikola ki kyekitegeeza naye njagala ojjukire tokosho gye twakolanga yakakwatibwa yakaleetebwa mu kkooti lwali lwa 6 lwa 5 lwali lwa 4 nakugamba kwezi political case yonna of that nature kweyo magnitude efaanagana bwetyo tulina gimaliriza politikale si byakuteesa bw'ogamba nti okutte ku kyongoozi waffe nti kiki nti addaagula mundu nti ye tuteekwa okubaffe abali ku gurawundi tulina kapasite eteekawo embeera okusinziira ku kikwasiza komanda waffe kati yene embeera gye babadde bataddewo embeera eyo ebadde ebulamu ki eggwanga terinaba kwogera nze sikkaanya na byabufuzi bya activity kubeera wali omukulu wokka nga wala tewali kitambula gweyagala nga ne Busoga kitambula kyatukubiddemu ekyo kati Salamu Musumbe Busoga akola ki ekamuli kati Rukunjiri ekola ki inguliri tulinawe we Rukunjiri abadde wano ng'ayimba kakati ate naye ali mu kibuga Kampala era naye bamuzoye okiwulidde kakati Ssemujju constituency ye ekola ki yakira Lord Mayor gutwala ekibuga kyonna ekitandikirwamu ebyobufuzi what have you built obadde wano emyaka 2 ebyobufuzi module eyo jjajja mwatufugidde abakulembeze okwagala amawulire okubeera ku bo awo nga kwe beetoololera galipootinga bo olutalo lwonna jjajja olumusobola era n'aluwuliramu lulina okugaziwa era njagala okutegeeza kwezi omuntu yenna n'aleeta akakodyo ak'okuimpawaringa abantu country wide ne tukola activity olunaku olwo ng'efaanagana
ngeringa eyabirimu omusanvu jjajja tasulawo wano eyebugerera eyo tasulawo ne bwasulawo enkera waliwo aba agenda asooka n'akangazaamu paka lwasibamu ebibye komanda yenna agenda okuluka ekyo yali ku kituufu otherwise ebisigaddewo byonna bya bufuzi bya bulijjo kati bana babadde ku kitebe kya PFF nga basimbukawo bagende ku kitebe kya mubaka wa Kenya babadde mu kuzannya buzannyi nze ekisinga okunuma Ssemujju mugagga Lukwago mugagga okay Dr. Besigye era naye ki mugagga si mwavu okiwulidde mwijjukye mugagga ani omulala MP kyawo omulala balinayo MP omulala awo waliwo abantu nga 6 abalina inkamu y'emiliyoni 2 omwezi bayinkamu okitegedde ngeri politiko ekirone ennyo ku round figure yes kakati wobanga sente z'ofuna ozijja mu byabufuzi lwaki to investinga mu byabufuzi nibikwatira ddala akati politics is your business why don't you invest lwaki olyamu buli okitegeera bandi investinze batya ekitone mbaza abantu 6 balina inkamu ya miliyoni 2 zizo miliyoni 12 kakati mukole commitment buli mwezi buli omu aleete emiliyoni 3 zokka abantu 6 miliyoni 18 za kuzimba seros ku ground awatali kuzimba seros ku ground abaana abatonotono abatandika abo yes jjajja tumusobola kubanga jjajja bwogamba nti gw'otaddewo embeera ng'omukulembeze ng'ajja ng'akuyoolawo kati abo be banaatandika wansi tagenda bayoola ate kakati kiri country wide gwekubamu akafaananyi nga gunyooka okuva ebweyogerere paka malaba ku boda ng'ekolido yonna gunyooka bagikumamu ku kisaawe ky'ennyonyi entebe bagikumamu kubamu akafaananyi okuva wali ekawempe paka kitugumu gunyooka kubamu akafaananyi okuva wano ekyengera paka masaka mbalala lyantonde awo eri mbalala oyinza okugamba kale ekintu kyabwe ne paka lyantonde ne lyantonde kyabwe si bantu balungi nnyo otuukawo awo nononya muzukulu wa Nambingo omulaba tomufunawo waapi tewali wadde kakati paka masaka Lwengo yes nga wonna gunyooka n'Emityana road bwetyo sebo response eba ndala agikumamu ennyonyi wali netokota Gulf Stream 16 agikumamu n'alaba gyetunula osaga n'okusaga naye fe tulina abakulembeze abatalina science tulina abakulembeze abakkiriza okutambula n'ekiriwo nga bo tebayiya kipya tujja tutambula n'ekiriwo bwe tulinda jjajja Katonda lwali mu nnyula eddi jjajja tajja kufa nga balowooza tajja kufa jjajja alina first class treatment kiri ekimoloka kyatambula nakyo ekinene eddwaliro si kaabuyonjo nga baali batulimba byonna birimu omwo ava mu ddwaliro n'agenda mu kaabuyonjo byayo asala mu motoka etambula nabyo tolaba konvoyi eriko ambulensi 3 toziraba nziraba ambulensi 3 ekyo ekimoloka muli nyumba yennyini kiki asobola n'okwebaka ne bagikuuma ng'etokota tezikira agamba afanda yeko kwa usingizi kakati toyinza mulindira mu bya tulinde Mungu akole ki amuyite kati jjajja service emuliko akolola bukolozi bwati ne bamukebera dokita n'agamba muzeyi kiki ng'okolodde mu nkola etali ya bulijjo sooka okole ki tuwe sampo y'amalusu wano tugikebere sampo ne bagitwala kwaraka sada dokita n'agyekebejja butereevu webali awo tebaggwawo sijui dokita Okiya sijui baani webali kati ogwolinda mbukaweddemu tekisoboka agenda funa akisidenti enkuba libeerako yekka webale nnyo ffe babujwenge ffenna ne batugjawo
ogenda kukola otya ye olubuto lwe lugenda omuluma ebyo byonna tebiriyo ku ye mmere basooka gikebera yabisalira amaziga amagezi ogenda mu kuba sasi ogenda yitawa emmotoka bullet proof okujjako ng'ogize ng'ebitwawulidde mu butambi bwa dokita ebya drone yabadde ayagala drone dokita anti obutambi bwazze nabuwuliddeko naye si gundi artificial intelligence owaye obutambi katugeze nti obutambi butuufu katugambe nti butuufu wadde nga kiyinza okuba si kituufu naye kati twanalizinge content ali mu bigambo ebyo aba gavumenti basobola obyeyogerera baagala kwakivinga ki baagala kutandika kukwata abantu kubalemesa kalulu ka 2026 ate nga jjajja yasinga okaagala anti naye ng'amaze obamalamu amaanyi eyo tiimu jjajja si gyagamba nti kasooke nnyongera okunyangalaza eno kubanga eyo tiimu nuupu yayambako jjajja okunafuya eyo tiimu eyabesige negize mu namba 3 ffe kenyini ffe twakuba tiimu eyo nga nange mwendi nali musaale nnyo katono ndi obutwa era mu butuufu simanyi kumanya dokita bwe mutunula mu maaso kubanga mu bantu abakuba dokita nakuba dokita naye mpulira ennaku etali yakubika okulaba nga dokita akyalafuuba nakuleva eyo nga ffe tuli ku omanyi kyekitegeeza abavubuka okudda ku maloboozi ga dokita n'engeri gye bamukuttemu bo ne batandika kugamba kandi baakabadi ebyo twabikoowa ebyabo nga byakabadi twabikoowa nguyo kyasobodde musiturago kale bwe kabeera akabadi afiirwaki sijui half London sijui dogo nation olwo kivukavuka kiri awo kirina ebirevu biringa byasakatira ng'ebyembuzi biringa ebyepusi kimanyira buli muntu naye kiratera ofuna kibooka empitirivu mukama akituweera nga bwekiraba kinatera okubwa emigo banatera okifuna fe emigo gye twafuna naye natera ogifuna twagala bagifune naye sibasabira kubanga si mirungi emiggo naye baba bagifunye si mibi ayinza obutasigala kyekimu anti atereere sente banaalya za bwerere nga tebafunye ku miggo bafune emiggo n'awereka kakati obutambi twabuwulidde obutambi nga dokita agamba nti ng'ayogera ku helicopter ayogera ku drone kubanga yagambye nti zino mukono ezo nyangu alina kapasite ezifuna naye baagala helicopter naye ng'egenda kubeera wa drone zigenda kukomandingibwa luddawa ate kati drone kati gwe kyotamanyi mu modern warfare drone esimbula South Africa nekutegula wano mu bwangu ate nebeera mu sky nga rada zo tezigiraba naddala ezaffe za Uganda eyaffe ebyawona ate byanankanyi nnyo okiwulidde kakati jjajja kaba tekaweddemu ziri drone abamerika zibakozesa n'abaisirairi kati yeyo level obesige gye wadde atuuseeko kakati akatambi kyekalaga naye katugambe nti bituufu yandibadde dokita yange yakyatetikinga risiki kuleveeyo banaffe abalinnya ennyonyi buli lunaku ne bagenda ne bawanda ebigambo bakolayo ki kwezi sooke twebuuza ekigambo ekyo nga tetunabagamba nti dokita kiwaani okiwulire nagwe abagenda ne babalabira ssente bo baba bagenze ku bivulu kubanga basolooza abo abagenda obbalaba ensimbi ez'okuyingira balaba kakati ebigambo byakatambi biba bifuuse bituufu kubanga akatambi kagamba dokita agamba nti ekyamazima kiri nti ye nga bwalaba bannaffe ab'emakerere kavule tebali sirias nakatono era tebali willing kututwala gyetwagala kukola ki kugenda kubanga yagamba nti abeetoolodde makerere kavule bajjajja bonna teyakyogedde bantu bajjajja bulijjo si kibagamba wano bantu bajjajja nge munvuma kakati galubindi zange neziraba n'owakanya
eza Dr. Besigye ne ziraba ate Besigye alina intelligence esinga n'abaakavule okitegedde kakati galubindi za Dr. Besigye we ziba zikuba toki ne ziraba kati okyampakanya fulaba twerigirisaayo sibawangudde January nga lumu obukofiira baabutuwa neffe kasita bionaturals zaalaba eziga nti oyo nedda oyo nedda ne twetegula kwezi yalya naye agamba yalya yennyini yembega jjajja awedde emirimu nga tubamanyi oyo kwezi wa NRM naye ng'oyo akyogera muntu akola ku sseemwayi olaba Dr. Besigye ayogera n'agamba nti Makerere Kavula obuzibu bw'alina nti ye abamwetoolodde jjajja yabaweerezaawo butereevu ekyo twakyogera saakugamba wano nti talina kyasalawo nze saabibagamba nga wano nga banvuma obuyinza bwonna yabusarendalinga buluyinza buli mikono gya jjajja twagezaako okumugamba netulwana ffe ne batuvuma netubita netuga nti mubeere n'abantu bammwe tulabe gye munaatu naye ffe tebajja tutukwata nga tutambula nabambega obukongovula obwobwerere nga tuli ne bambega abawedde emirimu twabigaana nze bina bigaanirawo nze kasita nabatunuulira nakulaba nga bakwaniva eringa wali nempanika omukono nempaga naye bwe natunuulira abantu bonna bwe nti neŋŋamba ŋŋangudde mu kateebe jjajja alina amaanyi gwe jjajja ssebo abantu be wali bebasingawo amaanyi bebasinga n'obungi toyinza bagambako tosobola ayeye gwe gwofuluma ekavule kubanga nze nebuuzanga naye mundu kyenkuba anti gwe ng'oli mu byaddala ng'oli mu byaddala oliwe mundu enkuba oleeta oluvengerwo nengamba naye naye mundu kyeno ng'atirale mundu eno nga erabika ngaeva ewa jjajja eno kubanga mu 2018 abantu batunuulira byawano 2018 erisajja lyebayita Lumbuye lyali litandikiriza ozimba kyano yaalyo eya Facebook lyatandikira kunze ssebo nga ligamba gano gookya kigula luggi ng'abantu bayiikawo tewali wulidde bwe limpalampa tewali wulidde ng'abantu bayiika tinze ndi USFC tayinza butabyogera tasuka waawo omuntu atalina matu nze soogera naye tasuka waawo omanyi edda twalina obusolo mu kyalo bwe twayigganga bwabeeranga obuko bulinga obukolwa naye nga tebuba na matu twabuyiganga emisana tebulaba kati bwe namutunuulira bwe nti nti kakati ono gasiya awedde emirimu nze njogere naye kati omanyi kye yankola yakwatagana ne ttiimu ya jjajja wali anti wa jjajja kakati ye ne bamugamba yabakoleranga emirimu nga yasinzira eri n'akuba ali alaali ate nga abantu mu biseera ebyo baali bakyamwiramu obwesige balowooza mbwe aleeta gennyini ng'agenda aleeta amawulire ekisooka ng'agamba nafunye olunaana naye nga gwagamba nafunye olunaana ndi mu muzigo wasuze nanjala makindi owali n'ekimoroka mu kiseera ekyo nali nvuga lubalusewa yange makatu nga bw'ogigula esente nyingi nnyo zigula miliyoni ezo zaali teziweramu nnya zaali teziweramu baaba zaali teziweramu yafunye olunaana n'atakoma ku ekyo n'agamba nakuta abavuka 24 nga neeyambisa akasente ako CMI ke yampadde nengenda e Tanzania nembatendeka obuyeekera bakomewo baswearinga affidavit nti Kyagulanyi yali abatendeka obuyeekera through bigirwa aleme kwesimbawo 221 okiwulidde nga ge mawulire galeetedde eggwanga naye oyo omwana zisagana namwogera ku mufu n'aŋŋamba nti buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala ninako omukyala ninako n'ennyumba buli olufuluma ninako omukazi namuzimbira n'ennyumba nakati nsula mu muzigo nakati nze bwe yayogera ku nze ne mmanya nti buli muntu yenna gwe yayogerako byeyayogera bikyamu yampita kwezi owa Megatron gavumenti yampa miliyoni 4 ngulira abalonze enkumbi we yampera miliyoni 4 yali tasobola kunnangirira nti mpiseemu kati n'otunuulira ettwerye neŋŋamba nti eryo baaliteeka mu buugi tebaateeka mu buwongo kakati akatambi ako kampisa bubi nnyo
kati nengenda ku Facebook yange nange nenkola live baba bali balowooza be bamanyi okuvuma bokka nensimulula ngenda okwetoloola nga jjajja yakuba nga bamugambye nti tandika ku oyo ndi nabo wano ku ground ndi nabo ku ground first family yennyini nga yenkuba nengamba enzannya eno nga jjajja yagisobola yekka enzannya eyo ya Genotalutalo naye bwatyo bwakuba nga jjajja yagisobola yekka si ya buli omu ngimanyi kiki kino ekigenda mu maaso kati tugenda okumaliriza nga ekisooka ndi mutuufu nga ku byonna byanjogeddeko tekuli kituufu naye ngaekifaananyi kyange akyonoonye nti kubanga abantu tebategeera mangu nakati waliwo abantu mu diaspora abakyangamba nti Bigirwa wali wayonooneka nnyo ndowooza okiraba ogezaako kukomawo bukomi kati ate olwo nekitandika okumanyiira ogezaako kukomawo bukomi ffeno twali tulowooza oli muntu mubi nnyo osiiba wajjajja tolina kyosobola toyagaliza kijuyi oli wankwe kyekifaananyi kye baali bampeitinga ekyange naye ate nga gwaliko struggle entuufu naye nga ndi wano buli lunaku nkuba meeting wuuyo ogenze mu kuziika owanise manvuuli nawanika manvuuli ebusoga wano so kati bye bakola kati bye nakolanga luli ebyokutuuka ku mukolo ne manvuuli bakabitandika okugenda mu kwanjula n'akakofiira bakabitandika kwegamba okumaketinga ekintu ne mu kyaki bagenda bafuna bufunyi gati okuyingiza bareti mu kyaki ne mu mizikiti nabikolaakoladde ebyo bye byanvumyanga kakati nyala okutegeeza ebigambo bya Dr. Besigye byanejereza katugambe nti yabyogedde bino ebirala ebyokuba nga omusango gumulumika oba tegumulumika tunalwanira eno naye katugambe nti yabikoze eki yabyogedde amazima yagagyeyo yagambye omusajja talina gyatutwala ono ate okutekinga risiki ekyo kyo kituufu dokita teyalimbye Kyagulanyi takyayagala wadde okumusongamu olugalo Kyagulanyi agaggawadde naawe takyayagala bintu bimusonga Besigye mugagga naye ayagala eggwanga lye era ensonga lwaki olaba nti alwana gwe musajja w'emyaka 67 okubanga akyabisana ku eyo levu kufe ffenna abalwana kati tewali agenda kubeera mu struggle nga tulina egyo emyaka tewali oba wayabika kati semujunganda okumuwalaawala nabo ne babagatta ku kintu ekyo PFF tezikidde no PFF kati kyekiseera bazanye ebyobufuzi ebasitula kyendowooza jjajja takyaba registarinzi okufuuka ekibiina ekyebyobufuzi ekyo bakyerabire oba jjajja kyabadde anoonya ekyo bakyerabire ekyokubafuula pate kubanga olwedde balinamu ki wadde nga dokita talina kawandike konna kayi kibiina ekyo naye bakimanyi nti kikye nye ate nga simuyima sikita nebakiwandiisa taliiko ebyo byamateeka but logically waliwo atakimanyi nti kya Dr. Besigye tewali atakimanyi kakati registration bagiveeko bakunge structures zaabwe country wide zekalakasi awatali ekyo dokita ajja kubeerayo paka nga tuvudde mu kalulu lwajja omuta nze nga bwe ndaba General Museveni asobola omukola ki omubeezaayo paka nga tuvudde mu kalulu okunya nga General Museveni alina ekimutuuseeko ekyamangu ate tiimu ya jjajja yonna naddala eyani eya Muhoozi era nayo temuta okujjako nga mulwanyi mulala yakikutte nye Muhoozi anakikwata nga ndaba Muhoozi naye kiyinza omuyita mu ngalo okusinziira nga bwe biri bigenda bikalubamu njange bwe ndaba nali wano ne nkugamba nti tewali amanyi pulezidenti kyaddako afuta jjajja kubanga mu katambi dokita agamba nti you can even talk to our team our commanders within the Air Force okitegeera nti jjajja asinga Bobi Wine kubanga banya Besigye asinga Bobi Wine kubanga Besigye ye
mujje munaayinamu abantu yakugambye you can even talk our commanders ndowooza okitegeera katugambe nti bituufu ebyayogeddwa yanti nze awo oyugwe nsibirako olukoba n'ebino ebyokufunya ekikonde kitaliiko makulu kiba kitegeeza bwe kiba nga Dr. Besigye kyamukwasiza kituufu meeting gye yabaddemu ntuufu byeyayogedde bituufu era biri serious nga gavumenti bwetulaga linda kye bayita gunning down of military officers guno omwaka nga tegunaba kuggwako tulina okuwulirayo ku masasi nga gavuze afande gundi gamulidde guno nga tegunaba kuggwako kiki kubanga ogwo omugomo guba muwanvu kuba tuzeeyo ku nnono ya African politics obuyinza bukyuka butya ekisooka bukyukiramu abo ababuli okumpi ekyokubiri bamukwata mundu ebabwenyigiramu okubukyusa kati meeting eziri mu magye omwo mpitirivu batuula wano batuula wali kubanga ani yagamba Winnie Byanyima nti tumulina okitegedde nti tumulina era ali makindye ekyo ino kikuba mu tooki ekyokubiri waliwe bakwatidde dokita meeting tijjagibaddemu yekka bakuteko ye yekka ne Abedi Lutale ate badde beyogeza boka nga tebakutteko balala omuzungu aliwa ekyo kintu kikulu wamma oli omuzungu yadde ayogera ali luddawa ne banna abalala kubanga weba yabadde meeting nga ya arms deal kitegeeza waliwo atunda dokita yagula so it becomes two parties naye nga zonna ziri irigo okay kati woba okwata pate zonna ozikola ki kubanga n'amateeka g'ensi yonna tegakyakkiriza irigo what irigo trafficking irigo selling out of firearms ku black market era bakukwata biba byakukuta bukukusi okitegeera kakati wetubuulizaawo nti ali ludda wa be yabadde agulana nabo era kitunzi aliwa meeting eyo weba yabakoze eki yabadde banyanguddeko dokita yekka ne Rutale be babaddemu bokka nga batudde kubanga mu byokukwata musooka ne munyangula bonna mukyagwiramu eyo ate gavumenti ya Kenya yandibanyangudde webale nnyo nyegamba nti tubalina ebibuuzo bikyali bingimu bingimu ebyokwetegereza kubanga saagala ogambe nti amateeka tegakkiriza kukwata muzungu akwatibwa ate wano tebabakwata bulijjo waliwo Abamerika abali e Congo awo mukomera tanabata ow'ekongo tojjukira waliwo Abamerika abajja ne bakola akalimu awo akaku ne kayiika ne gwabakuba bajja ne ziri ezimalayo gwabakuba gutya gwayiika kaku kaagaana okola ki okugguka baali bamututte Shekedi wamma namuwulira mu nnaku zino myezi 3 baali bamututte ne kayiika ne babakwata nakati Amerika ekisooka yabeegaana naye ng'omulimu yali egumanyi Amerika yali egumanyi niye wajjajja nga tegukolayo Amerika onazanyira mu interest zaabwe bibamulagira byonna byakola ate ono yali abajeemeddeko tabajeemerangako naddala Somalia bakoze bulungi nnyo ono tabajeemerangako ono azanya politics era abazungu bamutya nnyo kugamba naye abagatta obwongo Katonda wange so ekiseera kye tekinatuusa tebanatuuka mutunuulira ng'omuntu gwe baagala okuggyawo naye baba baagala omugyawo lutemya lwaliiso kubanga yagenye va ku byokugenya balina ebikozesebwa ebisinga ebibye kubanga n'okubigula abigula ku bbo ate ne bamuwa emivumba ebyalwana mu Ssematalo okitegedde kakati ye Ssemujju ne banne bo banaasobola okufuna beyiro Ssemujju
akazango akabakwasiza unlawful assembly ate lwaki babateeka ku fayiro eri okujjako nga babatadde ku fayiro baba batadde ku fayiro ya dokita kitegeeza bayingidde keesi eri biba biwanvuwamu biba biwanvuwamu kakati awo wetwagala ate okumanya bano abali ku social media bagamba nti gavumenti ezanyira dokita akabadi nti dokita akomewo dokita Besigye akomewo mu limelight Kyagulanyi aveeko Kyagulanyi akoze ekyamaanyi ki gavumenti kyemutyako gwe bwotunuulira esobola okukomyawo mbeera ki eriwo nga Kyagulanyi ye muduumizi na mbeera ki yabeerangawo nga Besigye ye muduumizi webale nnyo Museveni yali agadde ki kuba luli tiyagasi yali tazikiranga era ng'eggwanga lirina negative publicity ey'amaanyi yes era ffenna kwe twasinziira okuva ku gavumenti webale nnyo Besigye tiyagasi ng'avuga almost every week butereevu ebimotoka bya tiyagasi nga bisiba byetolola bwe biti nga niwo bamugenyi era kwe kwava n'ebimotoka ebyo okugenda buli round about nga babiteekawo ku Besigye ne bateekawo n'akatoilet yes akabanira akalaga nti baliwo ne baleeta ne buli wendi nkusiba bonna ne babuleeta obumotoka bonna budroni ne babumalayo Besigye kakati oyinza obibagira embeera ogigeraganya kwena eriwo ene ya press conference kufumula ebigambo twabifumula ddala ne tubivaako kakati ono omwana Ssaanya ng'atabuse ono gwe baatadde ekkomera lyamutamye naye tola nti apapye okubaako kyayogera kakati nakugamba nti General Museveni alina okutekinga advantage ey'okunyigiriza bali era omuzungu yagamba nti if someone takes advantage of you it means that you have value okitegedde kati General Museveni yatekinga advantage ey'abasibe abali munda balina value gye bagatta ku kintu kye kati yeeyo omwana gy'atambuza yeeyo kati ayambala na yero batunuzeemu omuzinga naawe yeeyo Museveni took the advantage twalwawo okuteekawo embeera ebajjayo mu makomera nga Museveni tanalabuka ne mudda mu kufuuwa obufuuya ebigambo mudda bwebyo tetuteesa naabo ulogologo biki ate nga oba bamenyi b'amateeka batwale mu kooti twaddamu oyo logologo ataggwa kakati nabo baba bala buli lunaku ne bagamba naye kakati gavumenti eviiramu etya wano okitegedde ate balina buli kimu kati nayaga katunyoole bali bakkirize batunyolere bano kati ke kasigiri Ssaanya kakoze eki katambuza kaleese kiina kye kikujjako kkiriza oba gaana abantu bemakirire beegumyagumya naye kikiina kikujjako oba oyagala oba toyagala kubanga Ssaanya yali musajja nnyo oyo omuyayi yalwanira mu kooti maasho naga mutuvunaanira bwereere nagamba Allahu Akbar naye olaba kaakati ate atambuza enjiri ya jjajja bamumenyaamenya jjajja akumenyaamenya tebamuwaayo kantu kubanga balinayo akantu intelligence yange endaga milioni 2 bazikombye intelligence bwendaga naye tekinabeera proven tujja kikonfaminga so tayinza kusigaliraawo nga takola ki tayinza butafuumula bigambo emyaka ena mingi kuba yakugambye nti ye Kyagulanyi n'okubeera yenaku 2 atyayo ayagala ffe tubeereyo emyaka n'emyaka ena mu kkomera mingi nnyo waliyo myezi naliyo emyezi ena tewakiwuliramu vaawo naawe myezi ena ndi mu Action B myezi egi gwogimanyi fole niyo wokumakya owokusaawa ennyo owomutuntu wadde ow'ekiro naye kkomera nze lyasinganga kunnyumira nga batuggalidde nga baleesa abapya anti awo eryanyumiriranga anti naawe
oba ofuuse jeno muli anti era nze nali jeno nga ndi assistant block leader A nze nali nzirira akulira block A nga nze assistant we wali okuze nali kyongoozi ng'oli RP era nga nsula eno ku kyongoozi nina omufaliso bed cover akatimba kange mu bbanga ery'emyezi 4 nga ndi sawasawa ekyasinganga okunyumira abasibe nga batubuuza abapya habari gani wazee pamoja na viongozi nga njula okuzirika twalinanga mu poliisi ng'abeera n'oluga enga zibeera eri mu pipa y'amazzi kakati abapya bazze abeera n'oluga atambula na lwawo bannange komera B nomala olemerera okubuuza kuuka kuko bambi olina omulaba ng'akankana n'okukankana ddamu naye amugamba ddamu yabba ssimu gwagamba okuddamu abadde akola mu bbanga bamuleese bya ssente oba byabufuzi ate nga yazitwala kakati ekobera bwerikibeera buganda nze nina omusajja gwe neemimirako mu komera nga guli ku geeti RP geeti nga toyita waawo okugenda eri mu welfare kakati nze nentwala oluvimbo lw'ebyobufuzi nenguzalawa negungamba lakini we wangapi wamekufa wewe ne bangamba nti ati ekyo kyatta mukazi waakyo tekitegeera kyamusalako omutwe ne gugwa wali nga naye bano be bantu bebasiye saakunyumiza batugalira n'omulalu omulalu yabeerangawo naakulabye nga yeetikka amagugu bwegati niyavaayo ng'ateredde ng'asiimuula ne waadi ng'eddalu lyamugwako kibooko ng'enyookera wali yagenda n'atwoganira ekiro ekiro n'oyogera ekiro fena twasirika n'akola byonna byeyayagala n'atseka n'akola ki enkeera omulalu eddalu lyamugwako yavaayo ayoza asiimuula nga mutaka mulungi agenda nano n'akawunga amanyi akawunga bakaleeta mu wadi talya nga tebannaba kugira yenna nga ngaze mu order naye bwe twavaayo namulabusangako ennaakulabe nga lyaddamu dda ng'eddalu lye lyaddamu anti banywa enjaga njagala osiibule kakati nga nsiibula njagala okwebaza ababaddeko n'okubategeeza nti Ssenyonyi twamuwandiikira ebbaluwa mbadde nerabye Ssenyonyi mwamuwandiikira twamuwandiikira ebbaluwa nga 2 guno gwe tulimu nga tumulagira ffe nga abava e Busoga twagala okulaba ensonga y'ebikajjo ku fulo ya paalamenti ebbaluwa ya miikejo ena nga mwafumudde ensonga zonna nga mweziri ziva mu ERP Busoga kakati yarespondinze mu bikolwa yagenzeeyo nakuba obukiiko kiiko eyo lwakubeera bya bufuzifuzi tanakola kitegerekeka kyennyini naye ffe twagala nsonga ku fulo mwamukoledde risaaki yonna ne mumuwa mulimu ensonga zonna twazitaddemu afune ekyokukola wali ku fulo ya paliamenti tetukyagala muzannyo twabalaba nga bajja baga mu buto ku mmwanyi kakati twagala ensonga ekole ki efuuke ensonga ku nsonga yaki y'ebikajjo twagala okulaba paalamenti ng'eri bize ku nsonga eyo so twamuwandiikira ku ekyo tumwebaza atandise okukola ki okurespondinga ekyokubiri last year nali nawandiikira ani si last year mu Feb nawandiikira Katumba Amala mu May nawandiikira Katumba Amala ebbaluwa nenjiwaako kopi abalo ku gavumenti bonna okuva ebweyogerere paka Busiya ku boda ku nsonga y'ekkubo erya Jinja highway lyetaaga kukola ekkubo Funnyo ekkubo lyafa naye kakati Katumba alina ebbaluwa gya communicatinze nga Mabira stretch bagisibye basooke bagikola nti Mabira obadde tokyayita kati muyitira Wabugerere kakati rutu bataddewo 2 eriye Bugerere n'ey'Ekisoga zonna ogenda n'ogwa ku Nairo era abakozesa ebidduka ku kkubo eryo mwena mbakubiriza musooke muyite eyo basooke bamalirize Mabira stretch batandise okurespondinga ku bye tukola so ERP tukola mukola singa twalina abantu nga 10 nga ggwe ndowooza singa tuli wala nnyo ERP tukola
era tukyakolera ddala sebokkiriza ntumireko abantu b'oku Ddooni ey'ekamuli bakuwuliriza nnyo buli programu gyokola wano si yange yokka abantu bo bonna bokyaza abekamuli abali ku mulamwa n'abatali ku mulamwa bonna babawuliriza bambi beebale nnyo njagala okubatumirako nange ng'omubaka waabwe addako owa Kamuli municipality era tujja kubeera nnyo ekamuli tujja kanoonya akalulu bulungi nnyo esebo musiibe bulungi mweraba bwentyo bwe ntambudde mbadde ne Jono Bigirwa pulezidenti wa Eastern Revolutionary Platform tubale twogera ku nsonga nyingi nnyo ezikwata ku Besigye ababaka Ssemujju-Ŋŋanda be bakutte n'abalala tuwuliziganye ku lunaku olw'okutaano sabbiiti eno mbeere bulungi mweraba